Emanduso. Eno ye programu y'okalabalaba egguse. Eno ye programu y'okalabalaba egguse ku mpewo CBS 89.2 famma Emanduso mu kalabalaba tukutuusako ggwanga ku ggwanga buli lwa Sunday n'omanya kalonda yenna akwatagana n'amawanga ag'enjawulo n'otambula n'okumanya mu programu kalabalaba ku CBS Emanduso radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Ampuliriza mulungi enkulamusiza nnyo enkya ya leero era n'enkwaniza ku program kalabalaba okujanjula nga buli jonzesa mukazibwe mu studio ndi ne Jonas Mbajwe nkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo wiiki eno yonna nkusaasira gwafunye ebizibu ate era n'enjuzaiza naawe atuuse ku buwanguzi. Olunaku olwaleero tutandikidde mu ggwanga erya America. Pulezidenti waayo omujja Donald John Trump olunaku lw'eggulo yatadde mu nkola ekisuubizo kye ekya campaign bwe yatadde emisolo emikakali ku mawanga asatu okuli eggwanga erya China, eggwanga erya Mexico n'eggwanga erya Canada. Kino kyekimu ku bisuubizo ebikulu ebya Trump ng'asaba obuyinza ekisanja ekyokubiri era bino byabadde mu biragiro bya mirundi esatu bye yataddeko omukono olunaku olw'eggulo. Ampuliriza emisolo gino giyina kutandika ku lunaku lwakubiri okwosa enkya era nga Canada yagitaddeko emisolo gya bitundu 25 ku buli 100. Gino gigenda ku byamaguzi ebiva mawanga ag'okujja mu America. So Canada ebitundu 25 ku buli 100, Mexico ebitundu 25 ku buli 100, China ebitundu 10 ku buli 100. Naye ku Canada ina kye yakozeewo ekyenjawulo ebyamaguzi yabyawuddemu nti newankubadde ebyamaguzi ebisinga obungi yabitaddeko omusolo gwa bitundu 25 ku buli 100, wabula g'amafuta ne gaasi omusolo yagukendeezezza n'aguteeka ku bitundu 10 ku buli 100. Ebisigadde ne bibeera ku bitundu 25 ku buli 100. Trump yalabula mu campaign ate n'addamu n'akigumiza ng'amaze okuwangula nti amawanga gano waakugateekako emisolo singa tegafaayo nnyo okulwanyisa abagwira abagakozesa okwesolosa okuyingira America, ate era singa tegafaayo okulwanyisa ebiragalagala ebikukusibwa okuyita mawanga naddala Canada ne Mexico ne biyingira ensi eya America. Kakati oluvannyuma lwa wiiki 2 Trump ng'ali mu ntebe kwe kusalawo okuteekawo emisolo egyo. Ampuliriza gano ge mawanga agasinga okusuubula n'ensi eya America. China, Mexico ne Canada ng'ogagase ebyamaguzi bye bayingiza mu America bisoba mu bitundu 4 ku buli 100 ku byamaguzi America byeyingiza. Simanyo bantegerekese bulungi nti bw'ogatta ebyamaguzi byonna America byejje ebweru mu nsi yonna mawanga gasoba mu 19 UN gemanyi. Ne bw'ogatta amawanga ago gonna bye gatwala mu America, gana amawanga asatu galinako ebitundu 4 ku buli 100. So kitegeeza nti ge mawanga gasinza okukwatagana ne America mu by'obusuubuzi kubanga abasigadde ffenna tugabana 6 ebisigadde. N'olwekyo emisolo gino si kintu kya kuzannya. Olutalo Donald Trump lwagguddewo mu butongo olunaku olw'eggulo kimanye nti lutalo lunene era lujja kwogeza abakulembeze mawanga gano ebikankana okumala akaseera. Trump ng'amaze okuteeka omukono ku mateeka agateekawo emisolo gino yagenze ku mukutu gwe ku mutimbagano naga nti kino akikoze kuteeka mu nkola ekyo kye yasuubiza ekyokulwanyisa abagwira abafubutuka mawanga ago nga bajja mu bumenyi bw'amateeka n'ebiragalagala. Era mbigambye yagambye bw'ati nti
This was done through the International Emergency Economic Powers Act because of the major threat of illegal aliens and deadly drugs killing our citizens. Kugamba aninya mwanga gano okubaleetera abagwira abamenyi b'amateeka ate n'okubayingiriza ebiragalagala. N'olwekyo gino emisolo kulinga kubabonereza. Wabula mpuliriza ng'oggyeewo ekyokubabonereza, Trump mu manifesto ye ayina ekigendererwa ekirala mu misolo gino. Ekigendererwa kiri nti Trump ayagala bw'ateeka emisolo ku makampuni agakolera wabweru wa Amerika, aganyigiriza agamu gajje gakolere ebyamaguzi bino mu Amerika. Bwe babikolera mu Amerika, Abamerika babeeyongera okufuna emirimu, n'Amerika eba yeeyongera ku musolo gwefuna okuva mu makampuni ago. Era kino yakiggumiza gye buvuddeko bwe yabadde ayogerera mu lukuŋŋaano lw'ebyobusuubuzi olw'ensi yonna olwabadde Davos mu Switzerland. Ye yayogedde asinziira makago bwa pulezidenti mu Amerika ku mutimbagano. Yategeezezza bannagagga ababadde mu lutuula luno nti emisolo ddala gijja gino gye yali yasuubiza. Naga ne bw'oba oyagala okugyewala, jangu ekkolero oliteeke mu Amerika, ebyamaguzi obikolere mu Amerika, ojja kuba owonye emisolo gino. N'olwekyo ng'oggyeko na kiri ekyokwekwasa abamenyi b'amateeka abayita ku nsalo n'okuyingiza ebiragalagala, ne bw'oddayo ku manifesto ye ekigendererwa kye eky'okkuza amakolero mu Amerika, Trump alowooza nti bw'ayita mu nkola eno kijja kutuukirira. Amakampuni agamu ku ago mu kunyigirizibwa gayinza okusalawo gajje ebyamaguzi bino babikolere mu Amerika. Amakago bwa pulezidenti nago gagenze ku mutimbagano ku mukuto gwa X ne gongera okutangaaza ku nteekateeka eno eya Donald John Trump. Era nabo ne bagamba nti Trump ekyamukozeseza kino mukama waabwe kulwanyisa biragalagala na kulwanyisa bamenyi b'amateeka abajja mu Amerika. Era mu bubaka bwa White House ku mutimbagano ku mukuto gwa X bakitadde ne ku gavumenti ya Mexico nti yo yattadda omukago n'abayaga. Kati yo kwawukanako ne Canada ne China, Mexico Amerika yagikitaddeko nti yo ekwatagana butereevu n'abayaga. Gavumenti ya Mexico n'abayaga bateetera era eringa yebayamba okukola byonna bye bakola okuyingiza enjaga mu Amerika n'okukusa abantu okubayingiza mu nsi eya Amerika. Ampuliriza amangu ddala nga bino bimaze okufuluma, omukulembeze w'eggwanga erya Mexico omukyala Claudia Sheinbaum nga mu ntebe tannabugumya Nambooge yayingirawo ku nkomerero y'omwaka oguwedde, yagugumbudde eggwanga erya Amerika olw'okubungeesa kye yayise eŋŋambo n'ekalebule naddala ku nsonga ya Mexico okutta omukago n'abayaga. Omukyalo ono yagambye nti ekyo kirimba ekiwedde emirimu era ne yeewuunya lwaki Amerika etambuza ebirimbo eby'ekika kino nti Mexico eri mu mukago n'abayaga. Mu bubaka bwe yatadde ku mukutu ogwa X, omukyalo ono yagambye nti we categorically reject the White House's slander that the Mexican government has alliances with criminal organizations as well as any intention of meddling in our territory. Yabisambaze era naga nti babyegaana. We categorically reject the White House's slander. Slander abeera kalibuli kwogera ku muntu ebintu by'otayinaako mutwe na magulu. Ampuliriza omukyalo ono era yagenze maaso n'awandiika nti if the United States government and its agencies wanted to address the serious consumption of drugs in their country, they could fight the sale of drugs on the streets of their major cities, which they don't do, and the laundering of money that this illegal activity generates that has done so much harm to its population. Kakati wano yabawadde ne ku magezi nti America n'ebitongole byayo
baba baagala okulwanyisa ebiragalagala mu America batandike n'okulwanyisa engeri gye bitundibwa mu lwatu mu bibuga bya America ebyenjawulo. Nagana ye ekyembi America ekyo tekikola. N'agattako nti America ekira kyerina okulwanyisa kwe kukusa ensimbi oba okutambuza ensimbi mu bumenyi bw'amateeka eziva mu kutunda ebiragala bino. Nagana kyo America kyetakola. Mu bufunze abaga nti ebizibu byammwe muyina bigonjoolera waka okusinga okulowooza nti mujja kubigonjoola nga mulwana ntalo na balala. Omukyalo ono era yagambye nti America erina obuvunaanyizibwa mu lutalo luno okulwanyisa emmundu ezikukusibwa okuva mu America okujja mu mawanga agali mu Latin America omuli Mexico n'amalala. Emmundu ezo ze zikozesebwa obubinja obwo mu bizinesi eno ey'enjaga. Naga nti n'olwekyo obwo buvunaanyizibwa bwa America si Mexico. Mexico si yekuuma ensalo za America. Emmundu ziva mu America ne zijja Mexico, Colombia n'awalala ne zikozesebwa mu njaga. Tinolwekyo Trump ayina kunyweza nsalo ze emmundu ezo zireme kufuluma eyo. Era ng'akyagenda maaso okwogera ku kibanja kino ekya X. Yagamba nti America kyeyina okukola kutuula nagana amawanga amalala banoonye engeri gye bayina okugonjoola ebizibu bino so si kuleeta misolo mikakali. Problems are not resolved by imposing tariffs but by talking. Ti ebizibu tebigonjoolwa na kuteekawo misolo wabula bigonjoolwa na kuteesa. Era mangu ddala omukyalo ono yalagidde minisita w'omuwanika naye ateeke obukwakkulizo n'emisolo emikakali ku ggwanga lya America n'ebyamaguzi ebivaayo. Era webukeeredde nga ne Mexico etadde emisolo gya bitundu 25 ku buli 100 ku byamaguzi ebiva mu ggwanga lya America. America kyekoze ne Mexico yengeri gye yanukudde. Omukulembeze wa Canada Justin Trudeau ye Trump yamuleetera dde ebizibu. Ampuliriza okimanyi we twogerera nti Trudeau yalangirira nga bwagenda n'okuva ku ntebe ya wasaba minisita nenge yamuleetera ebizibu ebyo ye Donald John Trump. Trump bw'amala okuwangula mu Novemba omwaka ogwedde n'alangirira nga bwagenda okuteeka emisolo ku Canada, Mexico n'abalala. Kati omukyala akulembera Mexico ye yanukula n'amaanyi ng'era bw'omulaba yayanguye naye okulangirira obukwakkulizo. Wabula Justin Trudeau ebigambo bye mu kusooka ne biba nga tebitegeerekeka ng'ennyanukula ya bunafu. Era mu kiseera kyekimu n'agenda sinkana Trump mu makaaga agasangibwa Florida nga yakawangula. Kwegamba nga Trump ayogeza bukambwe, Trudeau ng'ate yalinga omwetegefu okukakkana. Kino ne kinyiiza bannansi ba Canada bangi ekyaviirako n'omumyuka wa Trudeau era minisita omuwanika okulekulira n'ava mu gavumenti ye. Kakati ekyadda ku ekyo ye Justin Trudeau naye kennyini okulangirira nti agenda kulekulira kuba Parliament yali eteekateeka kumujja mu bwesige naye nga byonna biva ku Donald John Trump. Wabula yadde yalangirira nti agenda kulekulira yategeeza nti mu ntebe agenda kuvaamu nga Canada efunye Ssaabaminisita omujja ekitannabaawo. N'olwekyo kati entebe akuumye enkuumi. Kati emisolo gya Trump gimusanze akyali mu ntebe nga Ssaabaminisita omukuumi. Kakati jjo yayanukudde nga Trump alangiridde emisolo gino. Mu kusooka yagambye nti embeera gye tulimu kati ng'ategeeza bannansi ba Canada tetwagyagalako, si ffe twagireese, naye tuyina okuyimirirawo ku lwa bannansi ba Canada. We don't want to be here. We didn't ask for this. But we will not back down on standing up for Canadians. Tiembera si ffe twagireese naye ate tetujja kwemotya mu kiseera we tulina okwogerera n'eddoboozi erimu ku lwa bannansi ba Canada. Era mangu ddala Justin Trudeau naye n'alangirira emisolo ku byamaguzi ebiva mu America ebitundu 25 ku buli 100 ku byamaguzi byalonzeemu nga bw'obigattagatta biweza $billion za America 155. Kati ye teyatadde ku byamaguzi byonna wabula yabazeemu ebyo ebiweza $155
naye n'abiteekako omusolo gwa bitundu 25 ku buli 100. Kati emisolo gya Trump gitandika kola ku Lwakubiri. Justin Trudeau ye emisolo egije yajawuddemu ebitundu 2. Egisooka ku byamaguzi byatadde ku lukalala olumu gijja kutandika ku Lwakubiri. Egisigadde gitandika okukola nga wayise ennaku 21. Ebimu ku byamaguzi ebiva mu America Justin Trudeau byataddeko emisolo emikakali nga yanukula Trump. Kuliko omwenge, kuliko vinyo, kuliko ebibala nga bizze nga bikalu nga bwe bivudde ku musiri, ate ne wabeerawo n'ebyokunywa ebiva mu bibala nabyo bitaddeko omusolo. Ebivaava ebiva mu America nabyo bitaddeko omusolo. Obuwoowo, engoye, engatto, ebyamasanyalaze ebikozesebwa awaka, ebibajje n'ebintu ebirala bingi. Justin Trudeau naye abitaddeko omusolo nga ayanukula Donald John Trump. Ampuliriza kampumulemu katono ate tukomewo. It's a click and listen. www.cbsfm.ug. Make sure to like us on Facebook. CBS FM oba CBS Mandiso. Liking a page yafe. Buli wamu wetuli. Ku Twitter at CBS FM_UG. Ku YouTube CBS FM UG. Ku Instagram CBS FM UG. Ne ku Tokotik. Ne ku TikTok kwetuli CBS FM UG. Tweyunga ko kati ku mitimbagano gyaffe ofuna amawulire mu buli wo. Wekumire mu kumanya ng'ogenda ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano. Gwayagala okulanga naffe ku mikutu gyaffe gya social media tukumireko oba sindika WhatsApp ku 0776 n'obukugu obusukka mu myaka 28 Chabasa Fama ebadde eweereza eggwanga era bangi bagitenda olw'ebirungi enfofoolo by'abakoledde. Wulira bano muweereza eggwanga yonna tujja kwebaza CBS FM nti etutuukako message zaffe zituuka eri abo abantu betwetaaga ng'abasuubuzi. Etuyambye nnyo naddala mu butale ereeseppewosa etunuulidde ebizibu ebyenjawulo ebikwata ku basuubuzi ng'okutulugunyizibwa n'eteekawo embeera okulaba nti nno erondoola. Nze mu Kenya wano mu Owino abaweereza ba CBS batukoze bulungi nnyo okuyingira mu nsonga zaffe bwe tubeetaagidde. Twagala okwebaliza ddala abatusanga eno ewaffe mu katale mu ghetto. Webale Chabasa, webale kuweereza ggwanga. Chabasa Fama ne program Kalabalaba. Ampuliriza tukyali ffenna tewali kubuusabuusa. Fahim Wasajja webale nnyo webale ddala okuwuliriza. Sepuya Mwebe agenti bano Trump bajja kumusobola kufumbirwa ey'omutwe omufumbira ya bigere. Ono n'agamba atya. Rashid Sekindi agenti ekirungi kya Amerika ekisanja kiba kya myaka mitono. Ebiragiro byataddeko emikono mu myaka eno egiddako bijja kuba tebikyakola singa anawangula taabe wa Republican Party. Kamya Hood Mugerwa alinzizi Lwengo aganti kwe tulituwuliriza webale nnyo webalire ddala ne banno oluuyi olwo ni wano mulala mpuliriza obaka nja kubuddira maasawo mwongere okubusindika. Watugendedde mu kuwumula mbadde nkulaga okwanukula kwa Ssaabaminisita Justin Trudeau. Ssaabaminisita ali mu kusiibula nga Trump ye yamuleetera ebizibu. Kakati ayanukudde mu ssaawa ze zino ezisembayo. Justin Trudeau bwe yabadde ayogera ku misolo gino naye gye yalangiridde yategeeza nti era kya bulimba America okwesiba ku Canada nti yeevunaanyizibwa ku biragalalagala ebikozesebwa mu America. Trudeau yagambye nti bwino omukalu akiraga mu lwatu nti ebiragalalagala ebikozesebwa mu America bw'otunuulira ebyo ebiyise ku nsalo ya Canada tebiweza na kitundu kimu ku buli 100. N'olwekyo n'awa America amagezi nti bwe beeyagala okugonjoola ebizibu byayo enoonye eddagala ettuufu. Ampuliriza Trudeau era ayina byabadde akozeewo mu myezi gino emitono okugezaako okwanukula Trump okumuziyiza okuteekawo obukwakkulizo buno kubanga jjukira ye abadde ayagala mbeera yakuteesa nga bwe baakola mu myaka 4 egyasooka egya Trump nti Trudeau ne Trump
bayita mu kuteeseganya okugonjoola obutakkaanya naddala ku byenfuna. Kakati Trump bw'asuubiza obukwakkulizo ku Canada ng'ensonga gy'asinze okwesibako yansala obutakuumibwa bulungi. Canada yalangirira era n'eteekawo ensimbi eziwera obukadde bwa dola za Amerika 9 nga zakozesebwa okwongera okunyweza ebyokwerinda ku nsalo ya Canada na Amerika. Ekigendererwa Trump bw'aba agamba nti ku nsalo kwe kuyita abagwira ne beesolosa ne bayingira Amerika n'enjaga kati kabboka banyweza ebyokwerinda. Wabulira kino tekyamatiza Trump. Yasazeewo okugenda maaso n'emisolo gye n'agiteeka ku ggwanga erya Canada. Kati Trudeau bwe yabadde ayogerako eri bannansi ba Canada jjo yabategeezezza nti obukwakkulizo buno n'emisolo bigenda kubakosa. Naye n'agamba nti tebigenda kukosa bo bokka, n'Abamerika bigenda kubakosa. Yagamba nti n'Amerika erina okukimanya ne bannansi ba Amerika abanaawulira amawulire gano bakimanyi nti Canada yokka si yegenda okukosebwa. Ne munnansi wa Amerika owa bulijjo bw'anaagenda oggula ebikozesebwa wonna w'anaabijja akimanye nti omuwendo gujja kulinnya olwa mateeka gano Donald John Trump ge yataddeko emikono. Era Trudeau bwe yabuuziddwa obanga yazzeemu okusisinkana Trump bwe kyalayira, kubanga jjukira Trump bw'awangula Trudeau yagenda n'amusinkana mu Amerika. Kati abamole bamubuuzizza mwazzeemu okwogeraganya ku lukomo lw'essimu bukyamala okulayira wiiki 2 eziyise. Trudeau yabategeezezza nti okwogeraganya okw'ekika ekyo tekunnaba kubeerawo, naga ne ofiisi ye ekyali nzigule. Amerika bw'eba eyagala okwogera n'eggwanga erya Canada bino biggwe mu mirembe. Era naga nti tariffs are not the best way we can work together to save lives. Nti emisolo si kyekintu ekisinga okuba ekirungi ekisobola okuyamba Amerika ne Canada okukolaganira awamu okutaasa obulamu bw'abantu naddala abo abafa olw'ebiragalalagala. Ng'aga nti tusobola okwogeraganya era ekigendererwa oba ne kyetufunamu ne kibeera kyekimu. Kakati ampuliriza China nayo yavumiridde emisolo gino, wabula yo teyalangiridde misolo ku Amerika mbagirawo okwawukana ne Mexico ne Canada. Yo China kye yakoze kwe kutegeeza nti essaawa yonna egenda kutwala omusango mu World Trade Organization, lukiiko olwo oluvunaanyizibwa ku by'obusuubuzi mu nsi yonna, ng'ewawaabira Amerika. Kubanga China ega nti Amerika kye yakoze kimenya amateeka g'ebyobusuubuzi ku ddaala ly'ensi yonna. Kati yo China okwawukana ne Canada ne Mexico egenda mu World Trade Organization kuwawaabira nsi eya Amerika. Era amyuka Ssaabaminisita wa China Ding Zhuojiang ajjukirwa bwe yabadde naye ayogerera mu World Economic Forum eyabadde Switzerland gye buvuddeko, jjukira ne Trump yayogereddemu. Kati ono wa China naye yayogera ku nsonga eno kubanga yali asuubira obukwakkulizo buno kuba Trump azze abwogerako mu kampeyini ye yonna. Bwe yali ayogera ku nsonga eno yagamba nti ye ayina essuubi nti bajja kutuula ne Amerika baveeyo n'ekibafuula abawanguzi bombi, kye yayita win-win solution. Amyuka Ssaabaminisita we China Ding Zhuojiang bw'ati bwe yayogera nti asuubira nti bajja kuvaayo n'ekibagasa, kyekirwaki bo tebapapye kuteeka bukwakkulizo ku ggwanga erya Amerika. Ampuliriza obukwakkulizo buno nga Justin Trudeau bw'ayogedde, oba oyagala oba toyagala, bujja kukosa ebbeeyi y'ebintu naddala mawanga 3: Amerika, Canada n'eggwanga erya Mexico. Ate n'ebyenfuna mawanga ago bijja kudobonkana mu olw'ensonga nti Mexico ku byamaguzi byayo byetwala ebweru ebitundu 80 ku buli 100 bigwera mu Amerika. China mu mawanga gonna agali ku nsi kuno yesinga okuyingiza ebyamaguzi ebingi mu ggwanga lya Amerika yo ng'ensise kinoomu. Jjukira nakugambye nti omugatte bw'obagatta katale k'ensi yonna abasatu bano
bye bayingiza bikola ebitundu 4 ku buli 100 naye ne kwebyana China yesinzaako ebingi ebiyingira. Kakati otegeera obunene n'obugazi bw'ensonga eno eri mu ddiiro. Abatunuulizi b'ebyenfuna bangi bamaze dda okutegeeza nti byo ebyamaguzi bijja kulinnya. Era ekitongole ekinoonyereza ku byenfuna ekya TD Economics kisinzira mu Amerika kyamaze okulabula abateekateeka okugula emmotoka nti mwekimanye nti emmotoka ng'ogigula mu Amerika ng'emisolo gino gitandise okukola ejja kulinnya ne $3,000 ku ssente zonna z'obadde ogigula. Manya nti egenda kweyongerako $3 endala ng'$3,000 olw'emisolo gino emipya egiteereddwawo. Ekitongole ekirala ekinoonyereza ku byenfuna ekya Peterson Institute for International Economics kyafulumya dda alipoota ku ntandikwa y'omwezi guno ne kitegeeza nti singa Trump agenda maaso n'ekisuubizo kye n'aleeta emisolo egyo egy'ebitundu 25 ku buli 100 ku Canada ne Mexico. Bano bayogera ku Canada na Mexico zokka. Baga nti oba oyagala oba toyagala mu alipoota eno ebyamaguzi bigenda kulinnya mu nsi zino 3: Canada, Mexico n'eggwanga erya America emisolo gye gitandikidde. Donald John Trump ku lunaku olwokutaano ng'enkeera lwateeka omukono ku mateeka gano yategeeza Abamerika nti kituufu embeera ejja kubanyigamu ng'amaze okulangirira emisolo gino naye n'abagumya nti kigenda kubeera kyakaseera katono. Yagiyita short term disruption. Naga nti emisolo gyange gigenda kubakosaamu katono naye ku nkomero tujja kubivaamu, ffe tujja okubeera abawanguzi ng'Abamerika. Kakati ebibiina ebigatta abakozi b'emirimu, abasuubuzi, abalimi, bakozi ba mmotoka n'ebibiina ebirala byalaze dda obweraliikirivu oluvannyuma lw'ebiragiro bino okufuluma olunaku olw'eggulu. Ekibiina ekigatta abantu bali mu bizinesi ey'okuzimba amayumba n'ogatunda ki National Home Builders Association kyategeezezza nti kwagala butayagala ebbeeyi y'enju erina okulinnya mu ggwanga lya Amerika nga kiva ku misolo gino. Ekitongole ekigatta abalimi ekya The Farmers for Free Trade kigatta abalimi abawera mu ggwanga lya Amerika kyatadde obubaka ku mutimbagano ne kitegeeza nti ne mu kiseera kino abalimi be batwala mu masoso g'ebyalo okwetoloola Amerika babadde bakolera mu bugubi, embeera si yebadde nnungi. Kati ekibiina kino nga kitegeeza nti neyo embeera etabadde nnungi ate egenda okwongera okwonooneka olw'obukwakkulizo buno. Ate ekibiina ekirala ekya US Retail Industry Leaders Association kino kirina bamemba abasoba mu 200 nakyo kyaggumizza ekyebbeeyi y'ebintu okulinnya. Wabula kyo ne kiraga essuubi nti kirina essuubi nti Trump agenda kutuula ne bakulembeze banne okuli owa Canada, okuli owa Mexico, okuli owa China bagonjoole ekizibu kino. Lyessuubi lyayina. Wabula naga nti bwe bataagonjoola ekizibu kino ebyamaguzi bye batuusa ku muntu oli asembayo mu dduuka bigenda kulinnya ebbeeyi. Ampuliriza bannabyabufuzi mu ggwanga erya America ab'ekibiina ekya Republican Party basanyufu kubanga jjukira eno ye manifesto yaabwe. Trump bw'otunuulira enteekateeka gye baakazaako Project 25. Project 25 eyo kiwandiiko ekyabagibwa abawagizi ba Donald John Trump nga bangi ku bo baakolako mu gavumenti ya Trump mu kisanja ekyasooka. Kati Project 25 si yali manifesto ya Trump entongole
naye ebigirimu buli America yali akimanyi nti bye birowoozo ebituufu ebya Donald John Trump era bangi kuba bagenteekateeka eyo kati baafunye emirimu mu gavumenti ya Trump. Ekiwandiiko ekyo namutaayiika bino bye bimu ku birowoozo ebirimu nti engeri Trump gy'asobola okwongera ku bungi bw'emirimu mu America kwe kuteeka emisolo ku byamaguzi ebiva ebweru. Abamu ku babadde babikolera ebweru bajje batandika okubikolera mu America. Bwe babikolera mu America emisolo government gyefuna gyeyongera naye ate n'abafuna emirimu beeyongera kubanga emirimu giba gikomyewo awaka. Kakati tekikwewuunyisa bw'olaba obukwakulizo buno nga buzze nti kikwatagana butereevu ne manifesto weewaawo waliwo abalonzi aba bulijjo bo nga tebamanyi butereevu kiki kye baalonze kati bagenda kukiwulirira mu nsawo zaabwe nti kino na kino kye twalonda kati bagenda kukiwulirako butereevu. Ne Trump yabagomiza nti ekyo kijja kubaawo, yabagomiza ku Lwokutaano nikigenda kubeera kyakaseera katono. N'olwekyo aba Republican Party bino byonna baabyaniriza kubanga bye baasinziirako okusaba akalulu era mukama waabyo byali mu kuteeka mu nkola. Wabula ab'ekibiina kya DP ne babivumirira nnyo era omu ku baavumiridde emisolo gino yakulembera banna DP mu Senate ya America, Senator Chuck Schumer, mubaka okuva mu saza eri New York. Abadde mu Senate yeno okuva mu mwaka gwa 1999 nga kikira New York mu kisanja ekiwedde nga banna DP basinga obungi mu Senate yabadde majority leader kati ye minority leader. Mu bubaka bwe yatadde ku kibanja kye kya X ku mutimbagano yategeezezza Abamerika nti bw'oba obadde okaaba nti ebbeeyi y'ebintu eri waggulu kati kimanye nti ate kigenda kusukkawo. Gabadde ago gakyali mabaga. You worried about tomato prices? Wait till Trump's Mexico tariffs raise your tomato prices. Nti bw'oba obadde okaaba nti ebbeeyi y'ennyaanya eri waggulu kati linda ate kigenda okuddako ng'emisolo gya Trump ku nnyaanya eve Mexico gitandise okukola. Naga nti you worried about car prices? Wait till Trump's Canada tariffs raise your car prices. Nti bw'oba obadde ogaa nti ebbeeyi y'emmotoka eri waggulu kati linda emisolo ku bintu ebive Canada bwe gigenda okulinnyisa ebbeeyi y'emmotoka mu America. Katudde 89.2 FM. Valentine's Day 2025 ffe twasimbudde dda. Lodi Freddy Sabata uno ku front page hotel Namasuba mu 42 years of music experience. Luyimba kirwotalaba. Bruno zatandikirako jango ulide ndonga teka gwe. Valentine 2025 amakuba gonna gambuka front page hotel Namasuba. Kugala kwingirira mitwalo ebiri. Yaipya mitwalo 5 awasaba tasubulule. Byotala baruli byonna. Abirasa ku front page kuruno. Mujatu wa meroru kola no musinde gwendongo mu kifo kiyoyote nga kigazi. Ye front page hotel Nabachuba. Mount St. Mary's High School Kamengo Mpigi ly'essomero lyokakati gy'ogwanidde okutwala omwana wo n'oba mukakafu nti omuwadde omusingi omunywevu. Lyadde ne boarding abawala n'abalenzi basomesa arts ne sciences wamu ne computer ku madaala gombi. Mount St. Mary's High School Kamengo Mpigi abasomesa batendeke bafaayo okutumbula ebitone by'abaana bayigiriza ebyemikono ebisulo byabwe bya mulembe balina library ejjudde science laboratory computer lab ne internet etavaako. Mount St. Mary's High School Kamengo Mpigi ebyokwerinda biri gulugulu balina standby generator ebisale ebisoboka ng'omwana omufalisa agusanga ku ssomero. Mount St. Mary's High School lisangibwa Kamengo Mpigi ku luguudo oludde Masaka. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso. Essimu noti 7749 noti 2 ne noti 7524 noti 2. Oli ku Manduso
It's a click and listen. www.cbsfm.ug. Make sure to like us on Facebook. CBS FM oba CBS Mandiso. Liking a page yafe. Muli wamu etuli. Ku Twitter at CBS FM_UG. Ku YouTube CBS FM UG. Ku Instagram CBS FM UG. Ne ku Toko Tik, ne ku TikTok kwetuli CBS FM UG. Tweyunga kokati ku mitimbagano gyaffe ofuna amawulire mu buli wo. Weekuumire mu kumanya ng'ogenda ku mikutu gyaffe egy'emitimbagano. bw'ayagala okulanga naffe ku mikutu gyaffe egya social media tukubireko oba sindika whatsapp ku 0776 Oli wakati mu program Kalabalaba. Kituufu ddala tukyali ffenna aba Uganda booksellers, stationers and school suppliers bategeeza abantu mwenna nti omwoleso gwa back to school book bazaar ogwabadde ogw'okuggwa ku lw'omukaaga gukyagenda maaso okutuusa n'olwaleero ku Sande. Omwoleso guli wali ku St. Matia Mulumba, Old Kampala mu Parish Hall. Gutandika ssaawa 2 okutuuka ssaawa 11 ez'akawungezi, n'olwekyo babakubiriza n'olwaleero okugendayo. Mujje mwefunire ebitabo, textbooks, binoculars, dictionaries, ebitabo bya O-level curriculum empya n'ebintu ebirala bingi ebyokuza abaana mu masomero. Abazadde, abayizi ne bannannyini masomero n'abagaddukanya musabibwa obutasubwa mwoleso guno kubanga bingi bye mwetaaga mujja bifuna bye mutwala leero n'enkya ku masomero. Okumanya ebisingawo kuba ku 0704 369 34. Olina engoye, blanket oba bed cover nga ziddugala zaago banga zirimu amasanda oba zaayika mu bwino, obonaabona n'okwoza engoye nga tolina budde, jangu mu same day laundry services bali mukono booza n'okugolola ate ne bakuleetera engoye mu makaago oba ku mulimu. Bakola ku masuuti ag'abaami n'abakyala, bed cover, amagomesi, ebitambala bya gomesi, engoye z'emikolo, ebikooyi, amasuuka, ekkanzu na buli kalonda yenno ojja basanga mu tawuni y'e Mukono ku Butebe mu maaso ga Centenary Bank. Essimu zaabwe kuliko 0767 78 81 oba 0746 79 58 Same Day Laundry Services bakulinze essaawa yonna. Namawulire Tamale Aiden Mukasa agamba kwetulituwuliriza, webale nnyo, webale ddala. Kansala Sewanyana Andrew aga Trump wanaavira mu bukulembeze ng'akyankalanyizza buli kimu. Wayiswa Julius ali Bugema agakyembuuza singa Trudeau ono w'e Canada ayongera okukangulira Trump eddoboozi akyalina omukisa ogusigala mu bukulembeze. Omukisa gw'obukulembeze gwo tewakyali, myaka 9 gyafuze, gimala tekyalina kyasobola kuzza mabega kw'okugenda alina okugenda. Hassan Sali asinzidde Texas mu America agambye nti mu kiseera kino Trump waleetedde obukwakulizo obwo tuli mu kubonaabona na bbeeyi y'abintu eri waggulu Biden gy'atulekedde. Naga nti kaakati tugenda kubonaabona, luli tubadde na Biden inflation katugenda kufuna Trump inflation. N'ebirala bingi naye webale nnyo. Point enkulu tugitegedde nti gye muli mu America already embeera ebadde mbi egenda kwongera bwongezi kwonooneka. Vincent Mawanda ali Moscow mu Russia naga nti President Trump yasuubiza okuzza emisolo 100 ku 100 ku mawanga agali mu BRICS singa gakyusa $. Kino kinaakola kitya? Jjukira mabega kaawo mu lukuŋŋaana lwa BRICS Putin kennyini goyinza okutwala nga kumpi ye mukulembeze wa BRICS yagamba ensonga eyo tebagenda kugipapira ey'okuva ku $. Yategeeza nti yadde balina okwemulugunya ku $, naye tebagenda kukisoosowaza. N'olwekyo Putin amanyi Trump bulungi, so sirowooza nti mwetegefu okweteeka mu lutalo olw'ekika ekyo ne Donald John Trump. Ate ne bamemba abalala aba BRICS, South Africa n'abalala, kebiri China yennyini ndowooza ogirabye, kuba China y'omu ku banene mu BRICS. Kakati bamutaddeko 25 ku buli 100. Abalala baanukudde na speed
omulabye yatutta obudde agambye atwala na musango mu kooti eya World Trade Organization nolwekyo nsonga yakwata na bwegendereza. Lubalita Mwesigwa agenti emisolo gya Trump ejo ginyiga gitya bannansi ba Mexico, Canada ne China. Nkulazi alipota okuva mu bitongole ebiri ku ddala ly'ensi yonna nti oba oyagala oba toyagala ebyamaguzi bigenda kulinnya mawanga gonna, Canada, Mexico ne ggwanga erya America. Nolwekyo yengeri gye bibakosa. Ate si byamaguzi byokka kati nkugambye nti mu ludda olwa Mexico ku byamaguzi byetwala ebiweeru yo ng'ensi 80 ku buli 100 ebitwala mu America. Kati kitegeeza ababikola, abalimi n'abalala akatale kaabwe kagenda kukosebwa. Nolwekyo yengeri enteekateeka eyo gyekosa amawanga ago. Senta Musewanda jaga nti nkakasa abalonda Donald John Trump kati bejjusa abamu tebamanya kiki kye kitegeeza ekya America First. Senfuma Ronald alisemba bulaga nti Trump yeewuunyisa kuba alina engeri gy'akolamu ebintu bye mu ngeri etaliimu diplomacy. Vincent Mikalo Esunga naga nti nali muwagizi wa Trump naye nga akyankalanyiza ensi n'ebintu bingi oyagala kumuvaako mu wiki 2 giro kyaguma sebo. Tweheyo Charles asinzidde Makerere agenti given the high sophistication of the political economy on which the drug business is structured in Mexico, it is evident that an individual state cannot put a stop on drugs like Trump demands. Therefore, tariffs won't guarantee sustainability in this cause. I agree with Senator Schumer that tariffs are rather a double-edged sword. Awagidde Senator Schumer gwenjogeddeko nti tariffs zino ate nabo zigenda kubakosa nga Abamerika oba emisolo gino nabo gigenda bakosa nga Abamerika ng'ebintu birinnya ebbeeyi. Ate ku nsonga esoose eri ye Mexico mu ndaba eyiye agamba nti omuze guno oba bizinesi eno ey'enjaga ngazi nti teri kintu kimu kisobola kugimalawo. Yetweheyo Charles musomesa wa byabufuzi Makerere University. Webale nnyo, webalire ddala. Bampuliriza obubaka bwammwe bungi nnyo. Kanjira mbokomya wano nja kuba mbuddira. Kakati njagala nveeko katono mu America. Ensonga ya Isirayiri nayo tetusobola kugibuusa maaso wetwogerera ennaku 42 ezakanyizibwako okuwanyisiganya abasibe twakatambulako ennaku 14. Mu nnaku 14 ebisinga obungi ebyakanyizibwako ku njuyi zombi bituukiriziddwa yadde wabaddewo okusika omuguwa okutonotono naye okutwaliza awamu ebisinga obungi bituukiriziddwa kubanga wetwogerera Isirayiri yakafunayo abawambe 13 ku abasatu mu abasatu abalina okusumululwa mu nnaku 42 ate nga basumuluddwa mu nnaku ezo kuba bano balina okufuluma mu nnaku 14 ezisooka. So nga ne ku ludda lwa Palestine abasibe baayo abalina okusumululwa mu ekizi n'ebbiri nabo baafulumye abasembyeyo basumuluddwa na lunaku lwaggulo. Wabula okusoomoozebwa ate ne kubalukawo olunaku olw'eggulu. Netanyahu bwe yayimiriza ttiimu ya Isirayiri ebadde egenda ekkata okuteesa ku nteekateeka ey'okubiri ey'okuyimbula abawamba abasigadde kubanga jjukira mu nnaku 82 asatu mu abasatu bwe baggwaayo Isirayiri ejja kuba esigazaayo abawambe abasoba mu 6 bo bajja kuba bakyaliyo mu nkomyo. Kati abo balina okusumululwa mu mutendero ogwokubiri. Endagaano eno egamba eby'omutendero ogwokubiri bijja kuteesebwako oluvannyuma lwa wiiki 2 ng'endagaano eno ekoze. So bw'etakola n'ebyokuteesa kuli biba tebijja kubaawo. Kati endagaano yakoze wiiki 2 ziyiseewo. So kitegeeza olunaku olw'enkya enteeseganya zibadde zirina okutandika ku mutendero gw'okuyimbula bali abasibe oba abawamba abasigaddeyo. Kati ttiimu yabadde irina okusimbula jjo Netanyahu yagigambye mugira mulindako. Era ensonga gye yawadde nti agenda kusooka kuva mu Amerika. Kati asimbula leero genda mu Amerika.
ensisinkano gyayogerako yankya enkya agenda kusisinkana President wa America Donald John Trump asisinkane n'omubaka wa America ow'enjawulo ow'ekyondo kya Buwarabu Steve Witkoff. Mujjukira omusajja oyo namwogerako wiiki eri nti yali musaale mu kugusa diiru eno wakati wa Hamas ne Isirayiri. Witkoff naye luli yagigusa ng'ekifo kino tannakijjamu ng'omutongole kubajuka twali tukyali mu gavumenti ya Biden. Kakati yali mu kifo kino omutongole. Netanyahu mu kifo ky'okusindika ttiimu edde ye Qatar itandika enteeseganya ez'okubiri olunaku lw'enkya ate yagenze mu America. Abakulu agenda kubasisinkana nkya Trump ne Witkoff. Era agamba bw'amala okubasisinkana bye banakaanyaako bye bigenda okusalawo ekiddako. Kati kitegeeza nti olunaku lw'enkya lujja kuggwaako ng'enteeseganya zino tezitandise. So ng'endagaano egamba nti kasita wiiki bbiri ziyitawo ng'endagaano tugigoberedde bulungi kati olw'enteeseganya ku mutendera ogwokubiri zitandika. Ekigendererwa ennaku 42 zigenda okuggwaako nga PCD omutendera ogwokubiri nagwo gutandika butandisi kukola waleme kubeerawo ate mundu kuddamu kuseka mu luwananda lw'e Gaza. Kyekigendererwa kati Netanyahu yabitabudde olunaku olw'eggulo bwe yagambye nti ate ye agenda kusooka genda mu America ku nsonga eyo yennyini ateesemu ne Trump ne Steve Witkoff omubaka wa America ow'enjawulo mu kyondo kya Buwarabu. Era ensonda ziraga nti ensisinkano eyo bw'enaaba ewedde nga Netanyahu asisinkanya abo babiri ate Witkoff olwo ayogere ne Ssaabaminisita wa Qatar ayogere ne gavumenti ya Misiri. Jjukira Misiri ne Qatar be basaale mu kutabaganya enjuyi zombi. Kati bw'anaamala okwogera nabo olwo ataali okaddire Netanyahu bwaddira Netanyahu bakkaanye oba Netanyahu asindika ttiimu egende e Qatar. Kati kino kikyayinza okutwala ennaku ezisoba mu lumu. Ndowooza owulidde katemba ali awo. Netanyahu asimbula leero enkyala be Witkoff ne Trump bwe bamala Witkoff bye bajjaawo abisinziireko okwegeyaamu ne Qatar ne Misiri. Bw'amaliriza ekyo ataddemu okutuula ne Netanyahu. Kati ate olwo balyoke basalewo oba Netanyahu agenda maaso okusindika ttiimu ye egende e Qatar. Jjukira bo Hamas gye bali abatabaganya ttiimu zaabwe gye ziri, ttiimu ya Misiri ne ttiimu ya Qatar gyeri zirinze okwongera okutuuza enjuyi zino zombi batandika okwogera ku nteekateeka ey'okubiri. Kubanga jjukira enteekateeka esooka tugijjukira erimu okuyimbula abasibe abawamba 3 ne Isirayiri yete Abapalestina abali mu makomera omuwendo omugere. Mulimu okuggulawo abantu ba bulijja Palestina abali e Gaza babakkiriza okuddayo mu bukiikakkono gye baagobwa ng'olutalo lutandise. Mulimu okuggulawo ensala ey'e Rafa abalwadde aba Palestina bakkirizibwe ogenda e Misiri bajjanjabwe n'ebirala bingi. Naye waliwo n'ebyemu omutendero ogwokubiri. Kati enteeseganya zirina okutandika olunaku olw'enkya ekyamazima kati tezikyasobola kutandika kubanga ttiimu eyabadde erina okugenda Netanyahu yagiyimirizza olunaku olw'eggulo. Ate engeri gye yagiyimirizza nayo yeewuunyisa kubanga abakulembera ttiimu eyo eya Isirayiri kwe kuli ssenkulu w'ekitongole ekikesse ekiketera wabweru wa Isirayiri ekya Mossad David Bania ng'ayambibwako akulira ekitongole ekya Shin Bet ekiketera munda mu Isirayiri Ronen Bar. Kati kusaawa envannyuma nga balinze Netanyahu babategeereza nti tagenda kubalaba kuba yabadde ayina basiibula mu butongole. Katudde 89.2 FM. Ampuliriza tukomyo mu kitundu kyaffe ekisembeyo ekya programu eno enkya leero munnamawulire Robert Sempala agenda nti Trump amwewuunya nze gwe neewuunya. Engineer Charles Kasujja wano ku CBS agenda nti ebigambo bya Trump nti Palestina bagende Jordan ne Egypt bave Gaza birekawa enteeseganya. Kakati bigootaanyamu enteeseganya naye tebiziyimiriza olw'ensonga nti
ekyo kiri ku mutendera gwa kusatu sina ku mutendera guno ogwokubiri kubanga ku mutendera ogwokusatu endagaano eno erimu emitendera esatu ogusooka kati gwe tulimu ogwannakwanamu ebbiri omutendera ogwokubiri n'ogwokusatu omutendera ogwokusatu we bagenda okukkaanyiza ku kiddako egaaza ani agenda okusigala ng'afugawo buyinza babuddiza bahamaazi Isirayiri esigazaayo amagye gaayo obuyinza babukwasa bafata mu West Bank kyekiddako kati ekyo kibuuzo kikulu nnyo naye kyamutendera gwa kusatu so Trump abyogedde naye tebigenda kukosa nnyo omutendera gwakubiri kuba omutendera ogwokubiri mukyali mu kuwaanyisiganya basibe n'abawambe byebikulu kati waliwo eyambozeza ennaku ezo nti lwaki abayisirayiri obayita bawambe ate balina obayita basibe abayisirayiri bawambe hostages olw'ensonga nti bwe babatwala tebabasimbako mu mbuga z'amateeka nti kubagulako musango gwonna era bali tebalina musango gwonna gwe babateekako Hamas teyina musango gwe yateeka ku bawambe bano 251 abayisirayiri so mbufunze babeera bawambe Abapalestina bagulwako emisango yadde emisango ku ludda lw'Abapalestina bagamba mipaatiike naye jjo emisango weegiri baagibateekako abamu ne gibakkane mu vvi bali kubibonereza abamu na byakusiba mayisa n'olwekyo kyekirwaki bw'obeera omunnamawulire ali objective ekyo kyekitegeeza basibe kati osobola okubayita political prisoners nti basibwa lwa ndowooza zaabwe ez'ebyobufuzi ekyo kyamutendera mulala naye ekigambo ekitaliiko kubagana mpawa nti basibe bo basibe bali mu makomera era kyekigambo n'Apalestina kye bakozesa Abayisirayiri bawambe kuba bo tebalina musango gwe babavunaana babatwalanga kanyeebwa nti katutwala ono Isirayiri esobole nayo tukolera bye twagala kati yabeera hostage n'olwekyo ekyo nakyo njagadde nkiddemu kuba bangi abadde bakibuuza nti bw'otuuka okwogera ku Bayisirayiri obayita bawambe ate Abapalestina n'obayita basibe y'ensonga nnyangu nnyo bwetyo so kakati bwe nzire ku kibuuzo kya Engineer Kasujja ekyo kijja kaluba nnyo ku mutendera ogwokusatu kubanga ogamba otya Abapalestina okuva mu ttaka lyabwe abasinga obungi na wano bajjajjaabwe babasindiikiriza busindiikiriza okubaleeta wano nga Abayisirayiri babagoba 48 okuva mu bitundu ebirala kati na wano we bali nga balinawo kawugiro kattaka ate nawo bagabe baveewo bagende Jordan ne Misiri n'olwekyo nkakasa nti awo wajja kubeera okusika omuguwa okw'amaanyi naye mu mutendera ogwokusatu kati bano essira bajja kuliteeka ku mutendera ogusooka n'omutendera ogwokubiri ekyo nkimanyi bulungi kati kino kijja kufuuka subject mu mutendera gwa kusatu kati teri ajja kukireeta kubanga taamuzize endagaano tezoogera ku ekyo ku mutendera guno ogwokubiri era bajja kufuba nnyo okusigala ku miramwa egya buli mutendera webale nnyo webale ddala ani wano omulala Sophie Kalodo ali Masaka agamba tuli wano tuwuliriza mwebale nnyo bannaffe bannabuddu gye musinziddeeyo Juma akola na kitongole ekya A+ ye Juma Sulaiman Kimbugwe ateira manya nga mayitirifu webale nnyo webalire ddala olwo Obi wange Ngobi agamba na Ngobi Isaac agamba nange mpuliriza mwebale nnyo mwebale ddala bannaffe obaka bwammwe sisobola kubumalayo ne mwebale nnyo mwebalire ddala okubusindika kakati tuli mu luwananda olw'Gaza n'eggwanga lya Isirayiri nkutegeezezza nti olunaku olw'eggulo Netanyahu yayimiriza Ssenkulu wa Mossad David Bania ne Ssenkulu wa Shin Bet Ronen Bar be bakulembera ttiimu ebadde mu nteeseganya zino naye nga David Bania yakulira banne ttiimu yonna kakati babadde bateekateeka biteeka mu ngato kuddayo kata nga beetegekera bbalaza mukama waabwe yabagambye mugira mulindako kamalo ogenda okwebuuza ku bannange mu Amerika kati ekyewuunyisa nti bo babadde bamulinza okumusisinkana jjo ababiri bano ne ttiimu ye babadde balinza okusinkana Netanyahu jjo kati ku ssaawa envannyuma musajja wa Netanyahu Roman Goffman najja n'abategeeza nti bannange mukama waffe tagenda kubasisinkana kubanga bye muyina okugendako ate tannaba kukola kusalawo kwankomeredde okusalawo kwagenda kukola ng'amaze okuva mu ggwanga erya Amerika gy'agenda okugenda olunaku olwaleero ate ensisinkana eyo ebeerewo ku lunaku olwa bbalaza naye nkulaze nti emitendera gikyali mingi awo
yogera ne Trump, yogera ne Witkoff, ate Witkoff ayogere n'abe Qatar, ayogere n'abe Misiri, ate bwamala ataddire Netanyahu, ate bava mu kafubaako, ate balyoke basalewo baddayo batya e Qatar mu nteeseganya. Kyokka okusomozebwa okulala era we kuli Netanyahu wanaakomerawo. Amawulire mu Isirayiri galaga nti Netanyahu ayagala na kukyusa David Bania senkulu wa Mossad aleme kubanga yakulembera tiimu eno. Amawulire galaga nti Netanyahu ayagala kukyusa ekifo ekyo akiteekemu Ron Dermer, ono ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'enkizo mu Isirayiri. Kati Netanyahu ayagala akolemu enkyukakyuka, Ron Dermer abeere ssentebe w'oludda lwa Isirayiri. David Bania tava ku tiimu naye kati bagenda kuba bakulira mukulire. Tebinna bakakasibwa naye omukutu ogwa Channel 12 bwe gutebo gamba nti ag'omunkubo galaga Netanyahu ayagala kukyusa tiimu eno. Nti era Netanyahu mu kino ali mu kuwalirizibwa Witkoff gwe twogeddeko, omubaka wa Amerika omujja avunaanyizibwa ku kyondo kya Buwarabu, nti akaseera katono ke yakolaganyemu ne tiimu eno omwaka oguwedde November ne December tebaamusanyudde, ayagala wabeerewo ku nkyukakyuka. Kati enkyukakyuka kitegeeza nti era erinnya lyasemba erya Ron Dermer, minisita w'ensonga ez'enkizo yaba akulira tiimu eno. David Bania ne Ronen tebava ku tiimu basigalako, naye mukama waabwe aba akyuse. Kati bino byonna bitegeeza bingi ku nteeseganya ne bye baggusizza nga Isirayiri ekyusizza tiimu. Singa akikola ekibalo nawo kyandyongera okutabuka. Awangale Ssaabasajja. Buli ssaawa lwekuuna emmandu seyongera okusumulula. Here comes another hour of today's amawulire ebyemizannyo. My goodness, Labagayi kyakoze defense ya Man City. Abakutte n'ababika n'ababikula n'ababika n'ababikula n'ababika n'ababikula n'okukwata akatimba. Sesa Pumba mesisimbo mvuka na fuko umukaso. This is your generation. This is your station. Emanduso.